okimanyi nti bayibuli erimu emitendera ena. Bayibuli yennyini erimu amasooka nebeeramu ne bassekabaka nebeeramu n'abalamuzi n'obulamu bwa Yesu. Embuto gye bazifuna enfuna gye bazifunamu ng'abaana babuze ebya Katonda babivaako dda. Tubali ku bintu birala. Kati maama wange ngamba yeekwanira taata wange ne banzaala. Naye ngamba agenda okunzaala nga nina kamaaka enkoto wano kaliko XXX9. Kati mmaze kkula okutegeeramu X zino 3 zitegeeza ki? Zitulako namba ya 666 mu kodi 9. Kati kodi 9 ye kodi y'aba agenti ba music. Era agent ow'omwenda mu music bamuyita performance. Oyo ye wa music. Bonna abayimbi b'owulira nti ono nti oli wangi tontwala sikutute mbuga bulungi. Lucifer akola ne cabinet. Kanjogere cabinet kuba kyekijja okutegereka mulembe guno. Akola n'emyoyo gy'aba agent ab'ekizikiza bali 9. Kyovula bagita the 9 demon dark angels. Kati bamalayika bano ab'ekizikiza 9. Mulimu ow'ebya business, ow'ebyamaka, ow'ebya entertainment, music. Oyo wa music ye w'omwenda. Kati ow'omwenda gwe bayita performance. Bonna abayimbi n'abazannyi ba firimu abali kuweereza Sitani oyo gwe bajjako amaanyi. Okay, tubaniriza mwenna abalabi ba Unique Media. Channel eno twagitandikawo okulaba nga tuweesa Mukama ekitiibwa tutya tugejja batwogera ebirungi byakola, twogera obujulizi, twogera okusomesa, okwongera omutegeera, era ng'omulamwa yotambulirako omwaka guno saagala mugwerabire gwakubeera nga twagala gwalaba tugoberera okubanga osobola okwetegeerera Katonda wo. Towalukusa muntu yenna kutegeerera, because bwe tusinze okufuna obuzibu n'owulira nti omusumba yaŋŋamba nkole waati, yaŋŋamba nkole kino, kakati sami nfunyeemu bino. Leka tubyewale lwa nsonga omusumba oyo kirungi Mukama olumu amukozesa n'akuyamba oba n'akubulira ekigambo naye teweerabira naye muntu akyali mu mubiri guno. Omubiri guno gututuma ebintu bingi, olumu Katonda yatuyamba okugamba nti mubiri nedda, ekyo tetujja kukikola. Kale anoonako olwaleero atuzze Roland Seruyima yali ku kamera okulaba nga buli kimu okifuna live and direct nga woolina okukifuna. Samike ge mannya gange. Nja kusooka mbagambe nti mwebale abasharinga content waffe, mwebale weerawo n'olaba obuntu nga oli yabusaze buli ku TikTok butambula, mbeebaza, sirina kye nnyinza kubawa. Episode y'olwaleero njagala kwebaza abantu balinganga 3, omukulu Mutebi, Lawrence, Esther, Docas, I think benzijukirako off head. Mwebale nnyo mwebale ddala abagala okwegattako mu kutu gwaffe ogwa Unique Media. Bulijjo bambuuza ogwa Unique Media WhatsApp group, gire namba eyo gyolaba ku screen etaliko JS Medical Hubs. Namba gyolaba ku screen, gisindikeko message, tujja batukuteeka mu WhatsApp group yaffe. Naye tukusaba ogoberere amateeka agalimu. Agamu ku galimu, tetulumba basumba, tetukola ki, tuli mu kwetereza nga ffe abantu. Famire ennungi nnyo wogyegattako ojja kuba oweebwa omukisa. Olunaku olwaleero nzize n'omwami si mupya, nkimanyi mu maaso gammwe, mwamunsaba mu messages awo mbeerako nga nziraba mu zi comments. Mugamba tunoonyezeyo ku mukulu Kasirye ajje nga ate atuwa ku bujulizi atusomese. Mukama yannyambye Kasirye yasobodde okumufuna, tuli naye amuwa omukisa asooka ababuuzeeko then tutandikire awo. Essebo neyanziza. Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo. Nsanyusa okubalaba, okubawuliza.
Mwebale kuba ku mukutu guno omukutu Uniqe mbadde ndi wano nkirowooza ng'okyogera gamba kukola bintu byanjawulo kulowooza ku bintu abalala bye batalowoozaako. Tulina bayibuli nnene naye erimu ebintu abantu bye batalowoozaako. Nenga byamakulu. Okimanyi nti bayibuli erimu emitendera 4. Bayibuli yennyini erimu amasooka n'ebeeramu ne bassekabaka n'ebeeramu n'abalamuzi n'obulamu bwa Yesu. Gyemitendera 4 naye ebyo abantu tetubimanyi. Tugisoma busomi. Tugisoma naye kunyumira naye emitendera egyo gyayina etendera gy'amasooka Katonda mwe yatondera naye bene tutandika bassekabaka. Sekabaka ne batambula tugenda ku bannabbi omutendera ogwali omuzibu ennyo nga gulanga Yesu okujja. Yesu najja kati obulamu bwe tutambuliramu. So nsanyusa okubalaba mwenna okubawuliza. Amanya gange nze Mwami Kasirye Alani musanyusa. Anviridde ku kanisa oba nkuŋŋaanira ku kanisa ayitibwa Eden Revival Church. Mpeereza wamu n'omusumba Davis ne Ellen Wambongo. Abo be bansumba panaawo Mukama mwebaza nti musumba wange ya Assistant Bishop Morris Bukenye wandegeya. So kati no ttabi lyaffe liri Bukoto. Awo Mukama wakyantadde ndi musajja mufumbo wa mukyalo omu ng'ate mukazi alina amabeere. Sekered. Lwaki ako okwefazayiza? Nnyo kuba kaakati omanyi engeri nzi gye nali mu system eno. Kati abantu bakyatulowooza eri. Manyi bwe tunaatuuka eyo nja kukunyumiza ku bulamu bw'okufuna omukyalo oyo bye nayitamu. Yali bingi. Golooza kyali kyangu okuwasiza ku myaka 37. Nga lw'owasa ng'oli muvubuka obulamu bw'obuvubuka obuyiseemu naye n'owasiza mu 37. Kitegeeza oba ogenze. Kaddemu bakategere bungi oli musajja mufumbo. Wa mukyalo omu ng'ate mukazi alina amabeere. Mukazi azaala tulina n'abaana Mukama mwebaza. Ninayo omwana gwe nasooka okuzaala nja mubabulira mu lugero lwange. Oyo gwe nasooka okuzaala ye wa command. Teeko oyina omuzaala oba oyagala oba toyagala. So oyo ate nze nali neegezesa oba nzaala kubanga eyo nakyo kikulu. Mulimu abasajja abatazaala nga tetamanyi n'alyoka apiika omukazi empeke n'apiika omusikazi ebidagala naye nga teye bwe buzibu. Kati nakakasa nti nzaala. Lwaki tulwawo ffe abasajja okukkiriza? Ekyo kiri mu command Katonda ye yakikola. Omusajja takkiriza defeat. Taliyo era ekyo oyo taba musajja. Omusajja takkiriza ekyo kiri mu butonde sinakyo. Tokkirize uno kusingira. Kyova olaba mbadde mpulira radio kati nga nzija nga mpulira boogera ku lunaku lw'abakyala nga bwe lwabaddewo lunaku lw'eggulo. Lwabadde nnyo nnyo nga buli omu aga nti abakyala twavaayo. Nawulidde abakyala n'emikwano gyange abamu bwe nabawudde basoma ku mawulire ne mpulira abakyala ne bamanyi nga buli omu ayogera ki. Naye ng'ate kiri wali mu Bayibuli Katonda teyali musiru okwawula. Teyali kati ab'ensi yo tekyogerako. Naye kati Uniqe media olina kusomesa byo byosomesa. Nti Bayibuli eyogera mu lubereberye essuula emu olunyiriri lwa 26 eyogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe bafuge tutandikira awo mukazi n'omusajja awo bafugenga eby'omunsi byonna ente ebiki n'ebinyonyola nga bwe biri. Kati ate mu product okufuluma ate omusajja n'asooka afuluma. Naye nga mu mwoyo bali bameka? Kyova olaba teyatawa nakuddamu kugira mwoyo mulala. Wano nga guli muli bafugenga kati yabalagira lumu ebisoro babituma byonna amannya buli kimu ekyo abantu tebakimanyi. Kati essaawa ya leero yensi netambulira mu biro bye tuzze okwogerako yeegamba nti tulina kuba mwenkanonkano iko oba oyagala oba toyagala. Kati eyo iko gyeri mu spirit tituli bumu batutonda lumu naye Katonda mugezi nnyo yamanya singa ndeeta abantu bano lumu teri agenda kuŋŋamya munne. Kyova olaba akuteerawo gwe Sami owasa omukazi towasa musajja muno owasa muki omukazi oyo olumala omuwasa nga mugenda ekibafuula ebyo olyoka ofune kubanga ye bwagala muzaale mwale. Kati ate onaaga teri kuzaala. Kati bingi nnyo ebijjaawo ensonga lwaki bwe tunanyumya ni musajja alina obuweereza bw'abafumbo kati emyaka 5. Nina kyoto kya kusaba eky'abafumbo. Mukama yaŋŋamba tuddeyo tugamba abafumbo bonna. In fact yakimpa nali mbase ba Protestant emukono diocese bali bampisa okwogera n'abavubuka. Jjukira waliwo omuguwa munene nnyo nga baga nti oyo temuleeta balokole batwala abantu baffe gwali muguwa munene naye nga kumpi muzeeyi Ntagali by then Ntagali ye yali abakulembera. Omulembe gwe baali banoonya dda Alan Kasirye tebamanyi gye bamujja.
kati bafunye omukisa ogunfuna kati ate bana abakoola bali ba Mothers Union bagamba damu bajja kutwala abantu baffe tulwana tetugire ki ntagali n'abagamba bwe tuba tufunye omusajja oyo nga tubadde tumunoonya nga kati tumulina mumuwe buli kye yeetaaga kyonna ntagali ne bantegekera omwezi mulamba nga ng'okwogera n'abavubuka mwe tusanga abaana abaali ba agenti abayitirivu nga tebamanyi nti ekiri mu baprotestant ate kyasukka kati eyo Mukama gyampeera obuweereza bw'abafumbo obw'okusaba. Obuweereza bw'abafumbo buno tukoleramu biki? Obuweereza bw'abafumbo senga nzijja nsuubire ki bw'oboze ng'oli mukyala kubanga kale ffenna kubanga kikola obufumbo mukyala na muki na mwami. Buno buweereza omulamwa gwabwo omukulu gwa kusomesa ku nkola y'Obwakatonda nga bweri egamba etya gwe wajja mu bulamu bwange omukyala madamu wange Dana yajja mu bulamu bwange tusobole okukuliza Mukama ezadde erinamutya gwe mulamwa gw'obwo obuweereza tubuyita sweet marriage family prayer altar. Obufumbo ekyokubiri empira ey'okubiri mu buweereza obwo nti obufumbo bwe businga okuwooma mu nsi yonna naye saawa ya leero kimanyi nti abantu balowooza bwe businga okukaawa. Osanga omuntu naggabaaba okuwasa agasami yalawasa buuzanze ekyaliyo ng'akumalamu bumazima. Kaakati fe omulamwa gwaffe kulaga nti kiri kyekisinga marriage. That's why ntinze bw'oli mpita Mukama ng'atuyambe tufuna topic nga tugenda kwogera ku bufumbo ndi kubuulira lwaki kuba etusazeeko baso tufuna akafo tudde. Empagi ey'okubiri kuzimu eziyamba Sweet Marriage Family Prayer Altar y'empagi ey'amaka ti omukazi n'omusajja mulina kwegatta ne mukola ezzadde Katonda ly'ayagala. Kati tulina okukitwala nti ekyo kye kimu ku bintu ebisinga okuba ebikulu era awo ennyingirira mu kusomesa kye bayita eby'omu kisenge. Kati abasinga obungi abalokole ebyo tebaagala nabyogerako. Bibi oli afumbirwa n'afumbirwa munne emyaka 10 n'egi nga tamutuusangako ku ntikko omukyala tasanyukangako bukyanga abaawo ebyo byabwa Katonda maama kati aba yanona kyewuwo kati ebyo abantu tebabimanyi. So that's why nti buli mwetegeka semina eno y'abafumbo tugitegeka nga tugenda kwogera ku sekita zonna. Ndeeta abalala ne boogera ku by'omwoyo nze nenzija nenkwata bedroom nenkulaga ge mazima ye factory Katonda mwawumbira abantu. Kati eno gitwala nga nkulu ebyo si byabasenga. That's why kati olaba ndi wano njogera nina emisango mu office yange sijagisa misango naye nkinyonyola ntya kwemulugunya mu office yange mpeza kati 16 sofa naye bonna beetooloolera awo temanyi kiddako. Yasanga omukazi yawasa dda abakazi yasanga omukazi yeebaka n'abasajja nga 10 ye musajja wattu gwasookeddeko kati talina kyamanyi ali awo n'alabanga ffala kyokka yayingira mu bufumbo. Kati bwe bujeezoga buvudde ekyokubiri kiba vice versa ono wabeera nga ye gwasookeddeko omukyala omusajja abanga nga yatambula kati nze yatabaala nga simanyi na lole y'abakazi benne baseeko ne bwe babalase bamanyi kubanga gwe gwali omulimu kyogumu ku mirimu gye twakolanga okutwala emyoyo gy'abaana underground naye gitwala oyita mu sex nnyo. Kati ebyo byonna tebamanyi nti nakiri Bayibuli kyeyogerako nti omuntu mubeera omuntu omu tebamanyi we kijjira. That's why nti bwe tutuuka mu semina mbanyonyola godly ways ezikola obufumbo. Lwaki Katonda adda wali n'asanyuka n'akuba engalo. Semina bawudde eyo ngitegeka mu September buli mwaka nagitandika last year kati na guno omwaka. So ngenda mu hotel somewhere tutuula nembaleterayo abantu baba muzeeyi bunjo babbone musoke oba banyireeta abo sala bunjo n'ayogerako nammwe then nze nenzija nenconcluding netulya ne tusaba we tulifuna akadde nja kuleeta nga tuzze kwogera ku bufumbo. Eyo ministry nene nnyo naye empagi yayo enkulu eri mu prayer. Kati abantu kubanga ebintu ebyo byoyogeddeko fabalokule tubitwala ddala twagala bifaako kasita osaba Katonda olina omwoyo mutukuvu olina ki bino ebisigadde. Kati nze kubuuzeyo ekibuuzo kimu oba oyo ali eyawuliriza mubuuzeyo ekibuuzo
wali okuteko munno ku mikono ne musabako mwembi nga mugenda okugenda mu sexy wetaago saba ani mugandi osaba kale asabike ge bajaga tuline kasiri wanji tujja somesa kati kazoge nasoko kulira kasiri yesem sijukira mwaka neche maina kulira ko sometime back obujulizi bwe zalyo bwera mu church wayogerera bwatambula nnyo obono obwejjuba oyinza okuba wawulira bwali buvunule nga bwa muwala yavunula avunule luzungu olumutabitereza yoyo muwala nabasanga Juba nali Juba wa musumba Joseph ku Big Gold Church kati ne bwatako nnyo because nabu downloadinga entandiko buuliriza nnyo ndyoka ntegeera nti ensi ya muchezo era nategeera mangu nti spiritual world yetufuga wano. Yes. So mutima gwange nengamba we nifuna chance nitulako n'omusajja ono ebibuuzo byange nganza omuntu n'okwongera okutegeera bikigenda maaso mukama nnyambye nti nkulina leero so baddensa era njagala tuwa obujulizi buno naye tujja kwawukanamuko ng'engeri gye wali obuwa tujja gaziya tugenda ko mu ngeri y'okusomesa tugenda kubuwa naye nga we tusomesa tuwokoona ku kintu nga kyetaaga tukisomese tetuli mu wabujulizi n'endokoka ekirala yatuteekinga wa time kasiri tusomesa abantu kubanga tuli mu kubula kasiri tutandika olugendo kasiri azaalibwa wabitandika biti kakati nga kasiri nakubuulira gy'azaalibwa olina kyonzijukizza nti okikoonyeko ng'otandika nti ensi ey'omwoyo wategeera nti eri real naye tujja nga tusomeseza emyaka kati giringa 10 gigenda mu 13 nsomesa ekyo ekintu kyekyo njogera byebimu pulira kwaga byantama n'okuta byebimu kubanga life esigala yeeyo tulina kukoowa kubanga kati olabye waboogera Juba naye ze Sami yali e Uganda wali abiza n'okwati wali toyagala babiricording and that's why ndikugambye kyenzijukidde nkubuulire lwaki otuuka kati obufuna ne ku level gye bwaliko kubanga level gye bwaliko nayegganyizibwa ku lunaku olwo ogenda okuwa testimony eyo ogenda Juba nagendera mu bus ninga air ticket baagiguze omanye ekyaliwo muwala wange yakwata passport yange by then nalina passport ya green yakaggwako kati muwala wange n'atwala passport ngali mu P5 n'atwala passport yange ku ssomero alageko banne dadi we bwalina passport ya green naye nga overnight eyo ya Friday bwenina okugenda Juba ogenda okukebera ng'omwana time etuuse ejjukira ennyonyi ya time ya time ekyo oba oyagala batokola ki oba oyagala oba toyagala muganda wange natoba wangi watoba nalina genda jjukira lwakuna mbeereyo ng'embeera bw'ogimanyi sayengere wetingire ki mama ng'omwana ayitote jjukira bakomawo kawungeezi nkagamba ivuddeko ne mbaga yabwe bwe giba mizimu ku luno bulijjo njogerako naye jabbye passport omusumba ne muga passport emizimu gigibbye kati nga tabitegeera ng'ebyo ne bwe mbinyonnyola nga netasobola bitegeera nga bw'oseka nga bw'osese nti emizimu gyakubyeko passport munnange ekyaliwo genda okutuuka nga ennyonyi endese atuuka obudde bugenze nalina okudda nali sina kyakikolera naye n'ensalawo sumbalanga nti naye balinnya baasi sobola okulinnya baasi nenninnya baasi baali baziyita baby coach tugenda okutuuka Juba tugenda okutuuka eggulu nga tuyingira ggulu nekutuuka Professor Futa kati nga balina otuweereza endala tugenda okutuuka Nimuro ng'obudde buzibye nga tebakkiriza jjukira byali biseera bya ntalo nga tebakkiriza muntu kusala musumba n'awanika naga sina kyakikolera kati olwonguze kaadi yeeri ndi ku boda mpiseewo nziguse saidi zeeri naye nga baasi zonna bazisimbizza kafyu teri etambula tuba tuliawo ne zireeta baasi nga ya munnamagye etissa amata omusajja nanga sigwe oyagala okugenda atugambye nti oli kyovula Katonda ayogera
yakozesa kisajjeza nga bamanyi bana babeera kugunja nangamba bwoba ogenda linnya baasi nenninya baasi gye saasasula wadde n'ekikumi okuva ku booda okutuuka nga bayimiridde bagira ki abasirikale kulinnya nange nenninya teri nakubuuza nti gundi ki nga newendaga simanyiwo ngenda omukubira ekiro saawa ziri 6+. Ngenda omukubira nga mugamba ndi wano webasundira amata nangamba sinza kikkiriza otuusa otya nemugala olugero luwanvu nampeereza akamaloka k'amagye jjukira mu kyaki ye mwalimu abaaki ab'amagye abo nampeereza akamaloka k'amagye engeri teri moloka etambula basirikale bokka boolaba ne banvuga ne bantuusa ngenda okutuuka mu overnight ng'ejjudde balinze ng'ejjudde va mu kyokujula nga bayimiridde n'okuyimirira naye ng'ekyewunyisa mulimu ba agenti ba satani 36 naye teri abalala mbali muli nga bakutte area buli kanyomero ngenda okuyimirirawo nti kazindaalo ngenda okutunula nga omanjikira bakozesa signature oli nakulaga sigino nakulaga bwati nakola kagundi bwati ngenda okulanga nga aliwo ekitali kituufu nga kkirizagana ina okusika sensi yange ntandika okunoonya kiki ekiriwo maama ngenda okulaba ng'ekyetoolodde nembuuza omusumba bayintasesa baliwa nga nabo bazze kulaba Alani Kasiri nembagamba temukimanyi nti tuli ku lutalo kati nembagamba muggale enzigi omanyi byekirokole byakiralu muggale enzigi temukkiriza afuluma kati jjukira omugenyi okyadde tebakumanyi obagambye baggalewo enzigi olowooza ki twatandika okusaba tandika obbakwata kati obusungu ne bunninya nempulira obusungu nga neddabula ne bayingira ne mu kyaki oli aganze navudde wakakande fe batusindika tugira omu nze nva wa Roni nze nva wa Nesimanyani fe tutandika olutalo no fe tugira nze nva mu UN omanyi bayogera ebintu oli jjubba abasumba ne bawuniikirira weebati naye nga balina abantu bamanyi tiki ba agent era kye nakola nenyiiga nnyo nensalawo nenga kanjogere buli kintu kyova olaba eyo testimony ate tebaŋŋamba nti bali koodinga tebambulya nti bali koodinga nti osanga singa baŋŋamba nti bali koodinga osanga nandibadde nkoze eki kati nze nasumula buli kimu nenjogera ku bonna kabe kampuni ki ey'amasimu gye twakolanga nakyo ey'ebyokunywa kati nasumulula buli kintu kyonna ne tutuuka ne mu bibuuzo kati lwaki ndeese ekyo ti mu nsi y'omwoyo baali bakutte olugendo luno nga tebalwagala kati testimony eno okuba naye nina gye nali nsoosa okukola sala bunjo gye yaŋŋaa tukole ejja kuyamba abantu era ow'ejjuba kwe gye yawulirirako asobola okukola ki okumpita kaakati ate eyo saagenda buziba ng'eno kati eno olw'obusungu buli bwe nafuna kati nakimanyi Katonda yakiganya ngenda okuwulira omu ku bayimbi abanene muno mu Uganda nakunoonyezaako nagamba kiki mwagamba mulokose bino temubiriimu kati sinze wendira tewolinya kiki loja nankubira nanga wajjayo ebintu byewatadde naye ng'okyasobola obijjayo kati sinze nabiteddeyo sinze nabitaddeyo sisaragedde nakutegeera kati nga nange nina kunoonya binoonye nga saabitegedde nabitegeera kati nga nange nina oli nanga ngenda okebere ku gundi nogira kati nenkubira Kirwana Africa nanga kankakunoonyeza nanoonya nasindika agenda okuwulira nga naye nga byakoze eki nga byagenze so sanga Katonda yakyagala kifulume bwe kityo so obuuziza Alani Kasiri yani Alani Kasiri kati kyenjagala tujja kgenda mu buziba naye tujja kwewala nnyo amannya okay kale ekyo sikinaako mutawaana twatutambulira so kati olw'okuba njagadde okulaga nti ensi y'omwoyo eriyo ti olaba nti olugendo lwali lulwanyisibwa nze nzija olina settlement gy'okoze wano kati wano noga bukyanga ndi kodinga sales zange zino sifunangako nkuba tekibanga tetonyangako mbu tutandise shoot naye nze buli gye mpa testimony luba lutalo okulwanyisa ogenda mu kyaki enkuba netandika ogenda mu kyaki moroka nenzegera luba lutalo lwennyini ove waka abantu ne balwanzi kati nkedde ku makya wanga ekukeerako ku maliri ng'omukyala mulwadde kati ebyo nabimanyiira nze byo nabimanyiira izo backfire zijja kati awo mmanya testimony ina gwegenda okusumulula ate kye kimpa amaanyi ogikola ki ogyogera kuba mmanya nti kati awo impact yayo ekoze eki erabise ate nno naye nja kugamba tokoowanga kugyogera lwansonga naye bagiwulidde nnyo tokoowanga lwansonga
waliwo atayinza okubanga abadde takumanyi ng'agenda kukulabirako. Bangi nnyo banali saagala kati omulimu gwo gw'oba ogukoze ogugwe kukkiriza oba kugaana gw'oba okyejjeeko. Okay. So ensi y'omwoyo bwetyo bwetambula kubanga ngenda kwogera ku nsi y'omwoyo gye nazaalibwamu. Yes. Nenjibeeramu nenjikoleramu nentuuka ogivaamu nentuuka n'okubanga sikyagala kumpita muweereza wa Mukama. Natuuka ekiseera nga saagala ompite muweereza wa Mukama. Kubanga luli bampitanga muweereza wa sitani kati nga ndabira ddala ninga atakikoze eki atakivuddeemu nga of course ebintu bikyuka byanjawulo kino kyanjawulo nakiri kyanjawulo naye nga bitambula byonna bya mwoyo. Kati okunnyonnyola abantu ensi ey'omwoyo yetuleese olwaleero. Mama wange mukyala Munyarwanda yali Munyarwanda bali Abahutu amulungi nnyo ne bakyaliyo bana abaana balungi nnyo. Gwe tonage kati ffe tuli abulizi banjiri genda ogwe Rwanda ojja kinnyonnyoka. Oyinza okulowooza bamalayika bali bebogerako abaava mu ggulu baagwa Rwanda bakuba n'abajja eno mu Uganda abeetunda abeetunda baba bawedde namu oba bakalabuse abaana bali Rwanda abalungi. Gwe buuza babulira enjiri oyinza okulowooza ba enjo bonna bwe bajja baagwa wali ne bayambala omubiri ekiri wali. Kaakati mama wange yali omu ku bakyala abo Abanyarwanda abalungi nga taata wange musajja Muganda yali yasoma nnyo kubanga kabaka wa Buganda Kabaka Muteesa yali yamutwala n'amusomesa Ebungereza eyo era ye yategeka silabasi y'amasomero gye mbadde musoma eyo gye bajjeewo enkadde kati bagitegeka abaana bonna abasomedde okwo bonna eyo muzeeyi gye yategeka n'ettiimu ye nga bwe baali. So Kabaka n'amu omufugirako Masaka kubanga akulira ebyenjigiriza mu Masaka mu bendobendo eryo. Kaakati eyo ne mama wange gye yali. Naye mama wange be bano abakyala baali tebaasoma. Nga bw'omanyi abasajja bedda tebaayagalanga kusomesa nnyo baana bawala. Kati ne mama wange yali omu mu kategori eyo ey'abantu abataasoma. Kati singa yali yasoma osanga kino yandibadde akitegedde. Ye yazaala abaana bonna azaala bawala. So nga ate kyangu nnyo singa omuntu aba yasoma aba akimanya nti singa mbeera mu periods bweziti ne date bweziti nsobola okukyusa amagi gano galwawo gano gasobola okusinkana enkwaso ebyo bwe bityo kati abatalina science kyovula bwe tubeerere mu marriage ministry byo tubisomesa ebyokuzaala omwana omulenzi bulungi nnyo byangu nnyo kisinziira byakubala bulungi nnyo bw'okibala. Kakati baba tamanyi kyovulaba kyekiri kye naggambye nti okwatako munno ne musabako mwenna Nuga Mukama leo tugenda muka sex kano jango kabeere mu lubuto lugale oba leero jango tuwo omwana bwati naye lowooza John oyo andaba asobola wali osabye kole mukazi bulungi nnyo osanga olinga ali mukabira obugumba naye be tukiwaddeko experience bakikozesa kikola bimu ku bintu ebikola kuba Katonda yina nnyine byo. Kakati wano mama wange singa yakimanya ekyo osobola okimanya nti bwe mbeera mu kiseera bwe kiti nemmala ebbanga bweriti muze tuyita safe days zino ennaku zinnyamba kubanga ejjirirwawo okujja. Enkwaso z'omwana omulenzi zifa ez'omuwala zifa mangu ez'omulenzi zirwawo. Ekintu ky'okuzaala omwana omulenzi n'omuwala byakubala. Of course lwakuba nti abantu abatagenze mu science tebababuulira naye abaana abakoze science babimanyi. Nze nazaala omwana gwe nasookera mu mukyala wange nga muwala eyaddako nali nina okubala nzaale mulenzi situgenda kuba muleeba nina okuzaala omusika kubanga yasooka nazaala muwala gwe nafuna mukyala wange ow'empeta nasooka na muwala kati nga nina okuzaawo omulenzi n'obala bulungi nnyo n'enkibala kuba no twamuzza nako ffe twazaala mangu kubanga ebbanga bwe twalibala mangu twazaala mangu nnyo ne tumanya kubanga ono yali aweza omwaka 10 emyezi 14 najja batambula wamu. Kati mama yali tabimanyi ebyo. Kati mama wange bye yali tabimanyi. Kati mama wange mbutabimanyi ebyo kyamuleetera okugenda omusawo w'ekinnansi. Naye yalina mukwano gwe. That's why nkugamba gwali eyo nti mikwano eno nsonga nkulu gy'otambula nagyo. Ne Bayibuli egyogerako mu buli ago okola ki? Oyita naye. Oyina okyegendereza. Kati mukwano gwa maama wange yamugamba nti gwe ky'oba okola tugende w'omusawo w'ekinnansi. Musawo Muganda agenda kuwa eddagala. Kali jukira mama wange yali azadde mu jukira mu Tanzania. Abatanzania baali balogo nnyo by then. By the way bulogo bwasinga kuva Tanzania okujja no mu Uganda.
Abatanzania be basinga okuba abaloga ennyo bayita abamba baloga nnyo kati yazaalayo naye abaana yazaala mu basajja Abatanzania bajja nnyo wano naddala awo abaana bali abakulu kubanga nze ndi muto bazawe nakazuulayo n'omuganda wange omulala asembayo yamuviirako kulwala sirimu okufa so kakati maama wange ne bagenda ew'omusawo kati eri ensi gy'obadde oyogerako ey'omwoyo ekolera wano maama wange ye teyamanya nti bo mu nsi ey'omwoyo bali mu kuteekateeka omukongozi anaatuulako music wa Uganda ye maama tabimanyi ebyo mukazi si muyimbi tabimanyi byakuyimba anoonya mwana naye mu nsi eri baali bo banoonya omukongozi anaatuulako music wa Uganda naye nga music oyo alina okukola mu kyasa kya 21 bwe tulituuka mu sekita za music nga twogera ku bya music nja kukubuulira music akolera mu seasons kyova olaba osanga baga season 1 season 2 season eno yali mu bagundi season kati eyo nayo sekita ekola it's a demonical gundi ya satani ekolera mu kye bayita season kati ekyo bwe tuyingira mu kino tuba tukola kino kati nalina okukola mu kyasa kya 21 naye nga batandika okunteekateeka mu 1979 tuli mu kyasa kati tuli mu 21st century twakiyingira mu 2000 kyebali baagala kati nga mwe nnina okukolera emirimu naye nga bakuteekateeka ddi ndi mu 1979 79 bateekateeka agenda okukola mu 2000 okudda waggulu kati olaba sitaani bwali omugumiikiriza abalokole tulaba byankya kati kyova olaba ensi y'omwoyo abantu bagirowooza ng'ebyo ebiri awo olina kuzzaayo omuntu eri gwewagane tulina okugaziya abantu basomesa olina kuzzaayo omuntu mu bayibuli omugambe nti Yesu nti Katonda kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu bwe baali bakola ensi baagikolera mu nnaku 6 olw'omusanvu ne bawummula naye ensi yonna baagitonda mu mwoyo yali ya mwoyo yonna mu busatu bwabwe bwe baatuula yonna baatonda mu mwoyo ennaku ezo zonna ku lunaku olw'omukaaga luno lwenkusomedde olwa26 lubereberye mu 26 lwe lunaku olwali olw'omukaaga lwe baasembayo baatonda muntu omukazi n'omusajja era bokkirira wansi bagana n'abawa n'abagamba mugende muzaale mukole ki mwale bokkirira wansi naga nti ku lunaku olw'omusanvu ne bawummula bwe bawummula ne baddayo eka bayibuli ega nti ensi yali etabuse kati essula ey'okubiri etandika okwogera ensi bwe yali etabuse ku ssula ey'okusatu ebintu byonna bitandika okwebeerawo byonna n'omuntu gy'omusanga eyo Adamu olwo mubuliwo bitandika okubaawo naye nga baabitaddewo mwoyo nga byagira dda kati ekyo kitawaanya abantu kyekitawaanya n'abalokole nti ebintu byonna bisookera mu mwoyo that's why ensi y'omwoyo n'abantu bagifokasingako ye satani atagitwala nga nkulu nnyo kyova olaba osanga omuntu yo etambulira mu kwatula olina kwatula n'ogamba nze njagala kubeera sita oyatula olwo osiirinze siiru yo ne bagamba oyagala kibantu oli ng'akitegedde nti mwefuna abantu ezo sente mwe kye muyita feemu kati ye aba amaze okufuna sente kati ng'agenda nga baga nti bantu b'oyagala nti kale kati kola kino nakino 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 ojja tukolera gundi nakino kuwa abantu nti kale kati ekyo bakikola mu nsi ey'omwoyo kati mbuliwo n'alyoka aleeta ente n'agisala n'aleeta embwa n'agisala n'akola bw'ati ali mu kusiiringa kiri eky'abantu ng'olaba abantu kuyiika nogabane bafubutukawa balinga bye bayita kumbe yakikoze mu kifo mu ddakiika nga 2-3 n'ogamba bazinga magineti eyo bagita spiritual world ekola mu physical world kati essaawa eno tutambulira mu kye bayita new world order naye ejjukira nze batandika kunteekateeka mu 1979 ngenda kutandika kukola mu 2000 naye ngaawo wonna ngenda kuyita mu training kati byempitamu awo bye ngenda okunyonnyola nze nno ndi wa mukisa okubanga gwali wano naawe awuliriza okufuna obubaka buno bwenjogera nze maama wange yankwatibwa ekisa n'ambuulira yanfuna atya kubanga eno sitole sandigitegedde ng'abalala bwe muli eyo bw'otamanyi bwe wajja mu nsi osobola okwebuuza wajja otya mu nsi nga tomanyi na maama wo bye yakola oba taatawo ayinza okuba yaleepinga mu leepinge ng'atya okugamba ng'olubuto lwe wafuna lwava mu leepu naye ng'ekyo tasobola kyogera asobola asirise nze owange yayambala obuvumu
n'aŋŋamba bino agamba nti bw'atuuka ew'omusamizi amuyita omusawo nti bwe natuuka ew'omusawo omusawo n'aŋŋamba nnywa eddagala lino naye nina okufuna omusajja nga mugagga nnyo omwana gwe naazaala akulire mu famire engagga. Kati olaba spiritual word bwetandika okutegeka omusajja maama wo gwalina okunzaalamu nze nga bamaze omumuweeri ayina bamugagga. Kati olwo omukyala bamuwadde ekintu so kati kitambula mu nnaku zino bamuwadde ekintu ekyokunoonya omusajja anaamukozesa anzaale. Soka olindeko maama wo ongaye babazaala abaana yali akazaala tuli abaana 10 naye nze kunze yali akazaala abaana 8 nze ndi wa 9 kunze nze ndi wa 9. So bamugamba kitegeeza agenda mu ssabo tanasinkana muzeeyiwo naye ejjukira yagenza alina niidi ayagala mwana mulenzi bw'ogenda mu ssabo ng'oli amuwa condition nti tumukuwa naye alina kukulira mu famire engagga noonya omusajja ng'alina ssente. Kati maama yali alina okunoonya omusajja omugagga amwetege ng'ennaku zino bwe kiri abaana beetega. Kati ebintu abantu babiraba kati balowooza byazze kati bibaddewo okwetega kwaliwo mu gyensanvu bibaddewo ng'abantu bajja babikola weekwanira omusajja omugagga n'omweteekako guliko kyoyagala bulungi nnyo. Kati maama wange bamuwadde kyovula abantu bangi bali mu bufumbo naye nga bwassabo bwabasamize. That's why nze mu office yange ekifu eya ministry y'abafumbo nina ebintu gwe byotamanyi na muwendo abantu bye bayitamu embuto gye bazifuna enfuna gye bazifunamu ng'abaana babuze ebya Katonda babivaako dda tubali ku bintu birala banoonya abaana. Kati maama wange aŋŋamba yeekwanira taata wange ne banzaala naye aŋŋamba agenda okunzaala nga nina kamaaka enkoto wano kaliko XXX9 nga bw'onoozaala omwana ng'alinako obusalesale nolowooza ozo omwana muzadde alina ki kaaliwa nga kaali wano mukoto wano bwe wati nga kuliko XXX9 kati maze kula ne koodi y'omwenda kati maze kula mu process y'obulamu bwange nga mpitamu lwe nzija ntegeera amakulu g'akantu kano keyanyumiza nga nina emyaka 8 jjukira nze bino yabinyumiza nina emyaka 8 okumbuulira bino ate era agenda kunnyumiza nga nina obuzibu bw'okugulu kwenja okukubuulira kyajja kitya kati maze kula ti ku 8 awo emboozi ate yajja etya kunyumiza yajja lwa nsonga kubanga yandibadde tambuulira maama yali agenda kufa nze yanfiira wano ku bisambi. Maama wange yalwala siriimu oli owedde yakunyulanga enviiri va ku siriimu w'ennaku zino bamira empeku omwana n'atambula nga mulamu nnyo naye owaabwe yamukunyula enviiri. Kati we yali agenda okufiira we yampitira n'atumya omwana we nze omulenzi omu gwe yasooka okuzaala n'antumya ambuulira ebikwata ku bulamu bwange nga ngamba bw'osanganga ebintu mu bulamu ebifaanana bwe biti tebikwewuunyisa nakufuna bweti kati awo nfunira omukisa. Yakufuna omulenzi teyaddamu zaala mulenzi yazaalayo omulenzi omulala muzudde kati nga ngenda kuwasa mukyala wange enzuulayo muganda wange kati oyo ye yamusi ndowooza omusajja oyo ayinza okuba yavaako musajja mulala gwe ngamba mutaatawo nedda ffe mutaata omu ng'ekyo kiwedde yazaala omu ekyo nekikola ki nekiggwa. So gwe mutaatawo ne maamawo ndi omu mission neggwa kubanga ye gye baali bamugambye nga taata mugagga yeesobola omanyi kye bayita obugagga obutaliimu kugamba nti kiki kubanga yali mugagga omuntu akulira amasomero gonna. Kati maama oyo gwe yeetega kati olw'obulungi bwe yali mukazi wanzaala 8 naye nga bw'omulaba okyamuyiwako amazzi n'oganywa nga mulungi. Kati taata wange awo agwira n'amutwala. Maama wange yali atunda na bbaala yali akola mu bbaala ng'ayokya n'enviiri abakyala bwe batya edda bayokyesanga byuma babiyitanga bisanirizo basanira enviiri bwe zityo. So kati taata wange bagenda okunzaala maama agamba nga nina akantu wano kakati yanzaala mu kibatu kati mmaze kkula okutegeeramu x zino 3 zitegeeza ki zitulako namba ya 666 mu koodi 9. Kati koodi 9 ye koodi y'aba agenti ba music era agent ow'omwenda mu music bamuyita performance oyo ye wa music bonna abayimbi b'owulira nti ono
nti oli wangi tontwala sikututte mbuga bulungi muganda bakuzaala ng'oliko XXX9 siri kyokka nkyalina n'ebirala byengenda okukulaga yanja lugenda empola tuve ku kimu XXX9 nga zino X ozitegeera luvannyuma zino X esatu zaali zituulako koodi ya 666 gwe muwendo gw'abantu 666 abalina okukolera Satani kati 9 Lucifer akola ne cabinet kanjogere cabinet kuba kyekijja okutegereka mulembe guno akola n'emyoyo gy'aba agent ab'ekizikiza abali 9 kyovula bagita the 9 demon dark angels kati bamalayika bano ab'ekizikiza 9 mulimu ow'ebya business ow'ebyamaka ow'ebya entertainment music oyo wa music ye w'omwenda kati ow'omwenda gwe bayita Baphomet bonna abayimbi n'abazanyi ba firimu abali okuweereza Satani oyo gwe bajjako amaanyi.